Nzenfa chenjoyo chimanyi vamu byokwekunyanga nzenfa chenjoyo chilina webale wanekero muka yo mugama mutawagana bange, it's your boy Victor's Ginger Boy oliku SMX Media, and keep it up, don't change the dial. Ete abade fight nze nange Miki Mukuba kuche nalabye Miki Mukuba umepikira kugambye kuche nalabye Miki Mukuba taswaye dokasuka jabu akasajja kaze katamidde, imagine ngakatamidde Dr. Sef Sef kunzinala Sef kungasabe saraga wajira bwati gamulaba tabitegeera wa bwazimba wa tolala undi ne Miki bwaje tolala kate kavuzedda mulwane lefaga fight Miki nasoka na side zeri Sef ko dadde so gatulaba sipo olitegeera. So everyone yabade disappointed. Yeah, yabade disappointed. Era n'abawogezi ba Miki yaba disappointed zeoda bankubira amasimu. Deno Miki natukola bwatyo akasajja kumumba je katuvumye Bwiino ne obeera wao bakochi kawagga bana uhuru amazo kwogera biki Miki naita Sef Konsamko wakanya agane bibi Sef okuba muka meeting awo Sef ngakyusiza sibikiriza nedda mwe bajjaji yabalisize eminyo Sef komumanyi biddemu kati njagala rematch Miki yagambye Sefuko ngulaga video ugenda zinda gasoke tumalize kino biddemu wakanya teka wembeera tokkiriza ebyo basala rematch batekera rematch esinga kene neberenga I open up otegedde obo kategeddako sente awuze babazanira abayagala baba babalaka sente nti abamubidde bazaawo lingejize abantu babagobye mukumba kata sovuma abawagizi gwe twale eri amakudde bwobona wosobola jangu kale ko yabaddeko sega mwenge gugasinzo kola yabaddeko kawala musajja abugamba munera kikonde muyinza okumpangula naye batutere wali akasenge balete bashi bamumpemu nange nkuwemu mukyala wasobola awo Miki tasobola tayiza yadogezaako yadde makati neiba yataasa ne mukulwana nalooza ebintu bigenda nati opale bubeera bumpi yatuuse ng'abanyenyeza namu bwati Sefuko omumanyi alien skin ne fake gas nakyo nekigwera mu ring tegerambo alien skin akuba oba fake alien skin kigwera mu ndongo music yebere battle gobo ina music mutekewo na alien skin atekewo. Is it worth the battle ya fake gas and alien skin ojiteka mu physical battle nga twala bya Shiba ne Cindy olaba kisobola okukola nenda ba alien skin ngalwana ne fake gas mu following mu blocking buli wamutada mu kunkubira simu kubira twawula obo kategeddako olaba alien skin nga battle inze fake gas okola kitata mu following mu blocking mugoba mu byange tononya sikunonya. Yes, mbaniza nywani no kwa SMX Media nange mu SMX wane tubane update sibuli lunaku buli kiseera story wejira otujukole singo kubera ekikulu ki stories after the converting and ziberanga ziwe wuka data aleme kuberanga agenda mungi nsubira omukulu gweni na yese mu pyaje muri kubanga yomu kubasajja bakyasinzo okola analysis na ddala mu field jali munti ali mu field ya Lugambo nange mu field ya Lugambo nange kitulese onako olwalero nti waliwo ekige kitatutanse ko kuberanga tutambula ekya Dr. Sefco wamu ne Miki Sims tufane kubanga twali waneno wennyini entebe zoze zaawukanyemu omusajja ono n'agamba we katalijiri abana babiri bandikola sente mu lutawo lwabwe lwalugenda mu maaso naddala ku TikTok okwo nero omusajja ono yennyini n'agamba omuntu yenna promoter alimu amagezi yandibadde bana abaana abapushinga n'asobola okubeera nga ekintu kino akifuula real kubanga by the time twakolera story eno nga tewannabeerawo na nteekateeka yonna eyogamba mbu ekikonde ekyo kifuukire ddala kya ddala oba bakitegeke naye saawa zino wenjogera ekiri ekikeseza olunaku olwaleero ekikonde kyatokosedde ebya ddala nange ekindeese ow'omukulu ddeno otuwa analysis ddala kituufu ekikonde kyabadde real kyabadde kiri ku standard ekyokubiri ani yawangudde besides okubeera nti nyawaliwo gwe bawanisa omukono waliwo kampu endala egamba munyanedda eno eyawangudde ono eyawangudde ekibuuzo ekyokusatu naye bye tugenda okubeera nga tukomako buli omu anaatukubanga anaatuteekako omugamba anaasala omugambo oguteekanika
tunagendanga mu ringi ne tusigamba mbu egyo kibeera kiggwera byonna bino alina ku SMX Media ogenda okubeera nga obifuna naye nga tunakubeera nga tutandika kujjukiza munnaffe suuta photography abasajja abakyasinza okubeera nga bakuba ekifaananyi ekyomulembe enamba kweri awo osobola obbakubirako n'obabuulira ne concept ki yonna yonna gy'obeera oyagala bajja sobola bulungi nnyo okubeera nga bakiggusa abalegit shots bo bakugamba mune emikolo mbaga kwanjula videography upcoming oyagala beera nga bakwatira oluyimba lwo bagenda beera nga basobola bulungi nnyo okubeera nga bakiggusa Small Labo Products bakola ku nsonga za mu kisenge nabo bakubireko ensonga eyo bajja beera nga bagimala omukulu gyebaleko buuzaako kubatula mwenna abalabe ba SMX Media tubabuuzako yonna gy'osinzidde okutulaba oba okuwuliriza nze no official CEO Lugambo Nation Boss Worldwide nyongera babuuzako abali mu America bakyali bange German London all over the world mwe bali nnyo okumpagira mwe bali nnyo okutwagala singa simwe singa siriiwo oba singa siri ku paneno right now soko abantu oyongera okukkatiriza ensonga omanyi akuyimbira oluyimba akuddira mu luyimba taluwoomya jampa gyambaddireko suuta photography suuta photography yefe bakabaka nkubba ebifaananyi ebyakabi wano mu Uganda abalala bali ku byabwe tuba ekifaananyi nga kisobola okubeerawo emyaka gyonna nga nakisiibuse kyekifunyemu lukyere kyekikoze eki so gwe ayagala ekifaananyi ekyakabi enamba y'essimu 0703 20 90 30 wenkutunulirawo nti ndabira ddala ng'olina otulo oyagala kwebaka toweebase onzije mu tulo nasuze emiguwa wasuze emiguwa wadde sigo yabadde alwana nabadde mpeereza ggwanga amakulu mukyo tulina omuntu omutuufu eyabaddeyo ku kikonde kya Miki ne Dr. Sefu nze nakiragula kino ekikonde kibeerewo twali waneeno nze nakisaba Katonda n'ayamba ne kibeerawo kyabadde tutandikire ku numbers abantu abadde ku obligato obutambi tulabako bwe tulabye nga abantu bwe bali bangi nnyo enamba basobodde okubeera nga bajja enamba oyinza gigeraageranya nti is it worth Miki ne Dr. Sefu kumanyi ge balina kuti not as such naye abantu babadde batonotono tebabadde bangi naye okusinziira of course bamaze kuba bebazze okitegeera tebakiwa nnyo hype eri awo y'amaanyi promota teyateekamu ssente kulanga ku TV kukifuula nti kya ddala okitegeera bo basalawo nti Miki alina numbers Sefu alina numbers tukozesa abo babiri okitegeera ne batayitako naffe bakabejja okukitambuza bo ne bawuza basobola okukimala bokka so naye era Katonda yabayambi ne bafuna bwe bafunye okusinziira naye nga tebakoze promota teyakoze era baŋŋambye nti wa promota ali mu mabanja amakulu mukyo ye point mbadde njagala okusinza ku namba eyabaddeyo n'okumanyi ga Dr. Sefu ne Miki abasasudde twabadde batono bannamawulire babadde anjira balina bwe sigenda kusasula naye nawulidde ennaku ku mutima nenkwata mu nsawo nensasula ku lwa promota okusinziira cause naye nga kiganye ng'omulwanyi agenda kujja abalwanyi va ku bano ba Miki ba main fighters abwe naye nga waliwo bali abasoosewo ng'ayinza okujja n'abantu nga 5 6 mutegeera mulimu bano simanyi bajjaaji abo nabo bajja n'abantu kati bala bano babatenda kuba tubala abantu ababadde mu kifo mubo obudde okitegeera so kigenda okuwunzika nga n'abayingiridde obwere of course abafunye tikerezo we babaddewo kati fe abasasudde twabadde batono kati fe abasasudde twabadde batono era ye promota yakawulidde so bw'oba olinoteeka ebintu nga bino muleke amaanyi batuyisaamu abo amaaso nga nti bw'anaakwata emitwalo 5 oba 3 agawe Lugambo Nation erange alaba nga tuba tumuyiseeko nnyo nti aba yeeyiseeko nnyo n'atamanya nti nze kati nze ondaba nkola live ebaka abantu okitegeera tebaliko na ssaawa kasita balaba nti dena ali live kasita ofuna notification nga bajja okitegeera kitegeeza nti abo abantu baba bazze ne mbayisaamu akalango of course oba ogenda kukola ki kufuna tojja kubulwa mu bantu 2 kati ekyo nakyo ne baba nga tebakabala bulungi bali Miki live gyakola abasinga babeerako bakadaama era abantu ababadde ku ssimu babadde bangi okusinga ababadde mu gundi mu obligato
abakirabidde online era singa baga nti eyo show eri online bandifunye sente zotamanyi otegeera singa promoter yakwata share eyo nebabikanga bino ebya lockdown bino ebya lockdown byaliwo online show ebyo online shares singa yakoledde ku online show alla singa agula muyenga kuba buli yabadde ku live awo ng'abantu baliko 2,600 bonna bagala kulaba kikonde kya so eyo show yabadde y'amaanyi actually yabadde y'amaanyi naye promoter eyo nga tuvuddeyo ku namba tukitegedde promoter kiyinza okubeera nga tekyamuyisiza bulungi reality y'ekigo kino eno ne experience gwe kyewalabye Miki tutuusaawo mu miguwa Miki enkasuka gye yakasusa ekikoone ne Dr. CEPCHO kiki twabadde tusuubira nakiki kyetwalabye kyetwabadde tusuubira kyetwafuna kati nga tetunnatuukaawo eyo fight ogiraba basooka ne batuteeka mu fight eyo yinza waliwo n'akalenzi ka yugi twali tulina okuba naye nina okukakuba naye nga of course nesobola kulwanira bwereere okitegeera ne mbasaba ssente ne balemererwa nabasaba miliyoni zaali 3 okulwana n'oli okitegeera ne balaba nga ate batuwa tiketi mbale tutunde tiketi ati nga nze byombikola nze mukwate se muzimpe binyingire emiguwa tujja nja balangira nze nja kulanga nti kuba mwezi ennaku 2-3 abantu nga besunga machi yange okitegeera naye kati nava nebagamba management yange yalemeddwa okukwatagana ne bapromoter sigenda kulwana era netakwatagana nesirwana tukisuubira olulala nga waliyo omuntu avuddeyo n'akiteekamu oli bw'abaamu nga ye agenda kuteekamu ssente nze wendi nze ndi mumegganyi naawe kati bamiki bo bafunye mmeka okutuuka ku muzikaani bamiki bafuna ssente babawa cash money abamu bagamba mbu babawa miliyoni 10 ekyo sikinako bukakafu buli omu mbu era kyovalaba nze nayise ku promota nga akaaba amaziga bwe kiba nga kituufu nga yabawa miliyoni 10 kubanga ne miliyoni 5 teyazifunye miliyoni 2 ogategeeza okutegeka ekitone nnyo miliyoni nga 7 nkugambye that means roughly miliyoni 4 musajja nkubira ku makya essimu CEPCHO deno jangu nyambe ompisizeemu zankulimba ng'agenda last minute muyisizeemu tukube drive mu kibuga tutunde ku tiketi kitegeeza nti nabo baba kubakali akakodyo batunde tiketi okitegedde zinzo byanga tezali zonna ze baba wako deposit then mutunde tiketi eziva balance kati bonne bayagayo kisa mbantu nti bakola kimanyi charity smile foundation ebyo bakotegeza miliyoni 5 ngezivamu zezi so kwa kala kabaddi kabaddewo kangi nnyawo awo tebafu ndibiranga tebafunye sente ziriwathi kubeera nga zisasula Miki walabyeko nga bawa omuwanguzi ekirabo ate nalabye kubanga meya Uhuru yabaddewo ngaera ali omu ku bagenyi bajjaji nga yalina okukwasa omuwanguzi ekirabo olwabadde awo naye kubakubawo obusimu nalabye enfuufu nga meya ayita mu saketi naze mulaba ku meya Miki yafunye ku kirabo paka kati nesimu tezirikeeza meya abadde nogaba ekirabo oba ensonga teyali ku kirabo main reason yeno fight yali ki nokusinza ku ekyo ekyabadde main reason kati kankubuulireko kola ssente bali teodya mukazi wange ate maama wange ate ono gundi byali byakola ssente okitegedde kuba kati Miki yaleeta idea n'agiguza CEPCHO okitegeera n'amugamba sookola ekintu bwekiti okitegeera tugende mu miguwa tufune promota Miki n'aleeta promota buli kimu Miki kale kankubuuleko Miki ebintu ebyo okubeerawe abinamu 20% okubeera nga kyatuuse yes so nga bagenda mu miguwa ng'emiguwa bagigira lwakuba nti tebaalanga bulungi naye kyekintu okiraba singa bakiwa hype y'amaanyi osinza ku nnamba ate nga Dr. CEPCHO yabadde talina kye yakozeewo tubadde tusuubira ekintu ekyamaanyi tukombining namba ya labonita ya Dr. CEPCHO bakole ekintu ekiri maasi tebakibala kubanga singa batuula bulungi ne bagamba tugenda kikola tutya promotion singa dde nampisaamu singa oli omwana ampisaamu singa oli ampisaamu singa bali bampisaamu singa ku TV bayisaamu abantu bajala bolowooza ekintu kyaddala jjukira CEPCHO yakyasinziza okuba n'abalabe abangi
kituufu neera basinzeewo era ababadde mu kifo ekyo bonna abasinga baserebu babaddewo ng'ate buli Miki nga bonna abali awo CEPCHO yabayisaamu kitegeeza ki singa babo bonna abaserebu bagenda bayisaayisaamu awo ne mubakwata ne mubayisaayisamu kati akafu bandikagadde nga abantu olinawo bayita okitegeera nze nabadde wano eno saawa zabadde nga 3 nga nalive gyendaba naye nga ndaba abantu bakuba kuloza wali mu maaso okitegeera kati waliwo omwana yabadde ayitawo nakwata nga mwanga kikyaganyemu nenkwata 10 natuusawo like sawa nga 4 nga kibuliramu ddala kati nedda kati abantu bano nga kati katugambe nti wano waliwo ekyapeninze ali eri ewala ajja kusembera afune close up yes tolina wegenda laba kamera nga ziri mabega nti ziri mabega awo mumaaso kamera awo ababadde wala basembedde busembeze bati era n'obutebe zirina video nga n'obutebe babugjawo obwemabega nga n'obutebe babugjawo so next time bafuba olaba nga bateeka mboba oyagala okufuna teekamu tosobola kufuna nga totaddemu okitegeera oba n'okuteekamu n'olowooza nti n'okola bukozi kanaggweramu eyo kibe nti abantu bagenda kujja ogenda gwe n'olowooza nti olina numbers naye nga bakuwuliriza batondo nga ate abakuwuliriza bali wange oba nga bali wa muntu mulala yes kati nze nkomandinga awo ku internet awo alla awo eno macho okusinzira we yabadde ekikonde kitandisa akadde kavuze beekutawo mu kifuba ekikonde ne beetololedde kiika 7 bali mu kwetoolola bwetolooza ne bakasukayo ebikonde 3 nenziramu okulaba nga beetoloola balinga bali mu sipo bingi kyolina omanya twabadde mu comedy store wabadde wabulawo maliyaki tekyabadde kikonde twabadde mu kyebayita comic fight okitegedde ete yabadde fight nze nange Miki mukuba kukyenalabye Miki mukuba kugambye kukyenalabye Miki mukuba tasobola yadde okukasuka jjaabu akasajja kazze katamidde imagine nga katamidde CEPCHO nze nalayo CEPCHO ng'asaba esalaga wagira bwati nga mulaba atabitegeera bwazimba tolola lawundi ne Miki bwagyetolola kati kavuze dda mulwane lefaga fight Miki nasoka nadda side zeri CEPCHO nadda eri gatulaba sipolisi okitegeera so everyone yabadde disappointed yabadde disappointed era n'abawogezi ba Miki yabadde disappointed nzehodde bankubira amasimu deno Miki n'atukola bwatyo akasajja kumumba gye katuvumye Bwiino Mulondo yaŋŋambye ddeno oyo omwana kyeyankolo yanyumiriza abantu abamuyisaamu nga buli omu akunyumiza wali eri oyo yanvuma eyakola bwati nga buli omu nawale nabaawo bamayiko bonna nga bali awo kyenkugamba nti abantu babadde disappointed nnyo wabadde basuubira Miki okuba CEPCHO kuba of course Miki ali fit okusinga kooli naye ovanga ku muntu ajja ovudde ku ndagaano nagambye tonkuba nkulaga ku vidiyo bwe bakubya leefa ali bwe yamaliriza okulangira nti nno gundi awangudde Miki awangudde ne wabeerawo awo bakoki Kawagga baani awo Uhuru amaze okwogera biki Miki n'ayita CEPCHO wakanya agane CEPCHO okuva mu ka meeting awo CEPCHO ng'akyusizza sibikkiriza nedda mwe bajjaaji yabaliisizza eminyo CEPCHO mumanyi biddemu kati njagala limaaki Miki yagambye CEPCHO nkulaga video ugenda zinda gasooke tumalize kino biddemu wakanya teekawo embeera tokkiriza ebyo basala limaaki batekke limaaki esingako enene berenga okitegedde oba okategedde ako sente awo ze babaza neera baba babalaka sente nti abamubidde
nenga of course okusinziira ku movements za gunze yabadde akola Miki ali fit nange nabadde nsubira Miki govanga ku muntu asitula ebyuma asitula zino zi flat screen ez'ebidongo ez'ebyuma kuziba ibiki invents ewaffe noni asitula ka top n'akateeka ku mutwe omumanyi oyo akuba eŋŋumi egi niwaba talina sikirwa akuba mawokota newebaka anti kati engeri gyali mu bya engineering biki ebiseera ebisinga yeyewanikayo zi screen agikwala bwana agipininga awo nakozesakikugaye buli omusinze buli omu kyeyabadde asuubira okitegeera yes of course nabadde nkimanyi tino bali ku ssente nade sina saidi nti oli bamukube kuba bonna bantu bange naye nga njagala fight ebeerewo ngeri lwiyo oli omulabi azze okulaba ataddemu ekyebiri kye ataddemu ekyetaano kye anyumirwe si kulaba kandi olindoli bwe tuba tulaba twagala okuseka okunyumirwa kandi tugenda ewa muhanji netuseka netunyumirwa bulungi nyo bamalayo ekibaani seno mu fight mabokisa bakabi wali eringa olyokoleeta musimanyi ng'ogirabo musefuko nasoka neyetoololaawo nalyoka nasoka naagaziwamu bazanye rawundi 4. That means Miki yatuukiriza endagaano eteyavudde ku ndagaano yakuba musajja kati bamukuba akaama bano bagundi be ku rawundi ey'okuna atabukamu awo akakubamuka awo ebyaddala yakakubyekubyemu titititititi awo sefuko nanyiiga kati obakubya akanaga byokoze nga ovudde ku ndagaano tonkubira byaddala sebo biki byokola kolinagaana wenkubaamu kati bwewali sefuko wamulabidde naye nayaga okuleetaleeta awo biki bikyawo oshegera ne bakuba akadde ne bagamba mbu rawundi ewedde naye nga rawundi ezi nga bozigatta zikola rawundi egi n'ebikonde bibiri ebyavuddeyo ebiri ku mulamu bakuba akadde rawundi ya ddakiika 3 bawumula eddakiika nnamba batambula eddakiika nnamba bewumula eddakiika 3 babateeka bali mu mukwano nate nga tuli ku valentine tino tuli ku mukwano abalaga bawaze hagazi basobera lowooza ti obabewayi sefuko balinamu embeera nemigi haga ku haga negamba sitoleki gwe nalabye gundi Sefuko oyagadde okuluma Miki nabuuka bwati Miki nambuwa haga nebaseka nebaddawo nebasekeraawo ng'onaaseka noliga bwaseka kalekidde nno kati nvudde eri gyenvudde yonna singa ndi mu bintu birala nnyo kati laba byendimu naye nga ate ofukosi nina okuweereza abantu bange bali abroad newaayo baweereza negamba waayi kangende kulwa abantu bandivumye nze eno buli agenda okunvuma ku social media kuneeno buli agenda okunvuma ku YouTube channel yange eno nange nveyo mugambe omanyi tugende wali eri mu ringi we bibeera biggwera kati nga bibeera physical nti ono wananvuma lulama wanvuma oba sozo nayaga otunda fridge alama ku mitwalo 2 mu 7 gwe bagambe tugende naffe mu ringi beta dano okusiba omuntu kiri beta bwe nkulemezaamu nolanga nkulemezaamu nopima pima nti denono omulaba musobola nga tugenda erugogo nga tugenda mu arena nga kiggwereeyo ba awo manya nti ono musinga oba nsinga dano genda mukukomya kozi bonsiba bangi bakunyiigira osegeera naddala nzidde nozolaa nonkwata munteeka mukukomera eggwanga lisanyalala bakuteekako embeera gyotamanyi nandyagadde obuuza oba embeera gyetubeera tuteekawo ku fake gaza ne alien skin tugambe munera ensonga zineeno zigwere wali eri mu ring naye bagitegeke fake gaza alien skin ate okusinziira tusobola kuddira student omugatte n'omusomesa tokubye nnyo neero anti kati munze omanyi nebintu byenjogera mulowooza nti nkubye nati ze mbuuza ekibuuzo ngenda olaba nga olinga akubye tosobola kugamba musomesa alwane ne student oba owemudde wabeera tewaliwo mbeera ya Dr. Sefuko kusooka kwekuba kaama alien skin ne fake gaza ani akuba of course alien onawe omulaba omumanyi oba bamukuweemu naye nga tawo teswaga tutuukewo nnyo jasi kukwatagana kubeera nga
beef ya alien skin neguntu jagange eri healthy nga temuli mukuyiwa musaayi yeah chikipinga gundi nga yeah bye twagala ebyo nange no walugambo nation nentokomoka mugambo gwange nabere ne batokomoka industry ebetambula badde manyo okusinzira mbuka kitandise buli ansumbu wanze nga tugenda mu ring buli ansumbu watugende mu ring ntwanja bya alien skin ne fake gas nakyo kigwera mu ring tegerambo alien skin akuba oba fake gas alien skin kigwera mu ndongo music yebere battle gobo ina music muteke on alien skin atekeo is it worth the battle ya fake gas and alien skin ojiteka mu physical battle nga twala bya shiba ne sindi olaba kisobola okola nenda alien skin ngalwana ne fake gas amwan following mu blocking buli wamutada mu kunkubira simu kubira twawula oboka tegedde ako olaba alien skin nga batolinze fake gas okola kitata mwan following mu blocking mugoba mu byange tononya sikunonya tumuleke maliriza ku nsonga ya Dr. CEPCHO ne wamu ne Mixim Stefan sente zawe tugambe bazifunyemu ali mabanja kyekiddako nsasira promoter bambi promoter yagezezaako nateekamu net kyavuddemu nga bwe obani yamutomeza simanyi ekintu ekyo actually bakyanguyidde nesubira yabadde time okusinzira ku mugambo gwa Tokomos okukiranga okay okulangwe kwabuzeemu yes promotion etta buli kimu n'oteekamu sente meka nga totaddeemu sente bantu kulangira kintu kyo wallahi tofuna yuka time ezitumubaza abaana mu masomero banasoma beteekera simanyi valentine timing okitegeera so kyali kyetaaga mu power play amaanyi mu kulanga ne ba student bonna bazzeeyo ba student bonna bazzeeyo abantu so next time promoter mba muguzanga idea yoteeka ekintu mufulumye promotion budget aba bill yeah ne timing ebere ku point chechiddako ku TikTok Mixim Stefan nono ekyo kiwedde tulabi Dr. Sakiriza Miki awangudde tukyali mu mugambo bagaye kuyinza okukoma badde manati kiwedde oliba muwaniso omukono asinze kaliza kankubulye ko fedwali yawo ku press conference ko ham kadi Miki naga kati Mixif kono amutemeko omugambo nga tuli awo oyaba namawule nga bazaga CEPCHO novuma mama wange CEPCHO novuma mama wange utawala video awo bujibiji awo nanga twaga tusika abantu bajje naye waneno ne CEPCHO ya ate nekirala baita ina teka mo obligato club obligato wale kimenti abantu amuta bamanyu club obligato yadda nange si tebereza weni nsubira muchanga mbaawo gwe mundi ogwa soso kujingiramu nange nkugamba nsubira weli nsobola tebereza osobola bula naye simanyi mbuyene era of course obula koza abantu amoyira babuza to obligato wanda utamanyi naye singa kikonde kyabaddawo nyine waha mwao buli omwe amanyi abantu bonna abali awo bamanyi abana okuba mu ghetto mu kisenyi bonna babonde abakasuka ekikonde bonna webali kyolina omanya balade bajja kufuna naye wano kyaganye goge mazima yate babali promoter abamuwala sede bumusonyiwe kino kyaganye promoter oba wali deloni kyo kyaganye okunyuma kyaboye betolo obutabo nze naye box y'obutabo nga nsasula wali eri naye nga abasasula nze kanzali kadinisa naye ng'olaba abantu mwebali abatasasula waliwo n'abafunye tiketi ngambya z'obwerere omwana yalesa akabox k'obutabo bwe kati naye nga leeri bakolaga munda maki etandise naye nga baziyuzamu nabo bali awo bali ku WhatsApp bali ku gundi omusajja ali mu mabanja sibula abantu bafe abatulaba kubanga gwe muntu omu walina okwesa Max Media tukwebaza okubeera nga otuanalyzingira ku nsonga ez'amaanyi ennyo ezibeera zinemye okubeera nga ziyingira mu bwongo bwaffe omusajja ateekubira sayidi yono omukulu wa Lugambo Nation deno enkolera ggwanga bayida enkolera bakadama nabali abroad eyo bali mu Europe abantu abo baagala bantu bange nnyo bayida nze nange gundi yange esinga eri emu abaana bano bandimu akitokuba omusajja wa UGX ekikonde ekyo netukitegeka at least olemesa bakasente kangi nzobera wakiremeseza lwa miliyoni 3 bakuwa akakadde obusente bakuwa akakadde omusajja ogenda omu andi kati ate n'ekirala yafuna chance cause yali mu heart break kusegeera yafuna heart break awo kati ate muzeemu ebikonde nze gwe kankubuleko nze bwe bansabye sente nga nti kansale uno mukube banzisabye kitegeera ate mbagenda kujyayo nga nkubira ddala
kumalamu kamanyiro era gye nabadde nsuubira Miki agenda kukuba CEPCHO ebyaddala aleme kudda mu bino biki ate ne ku live aleme okuddamu okwogera CEPCHO amazaawo lingegize abantu babagobyemu ku mpaka atasovumavuma abawagizi gwe twala eri amakudde bw'oba nawe osobola jangu kale ko yabaddeko Segamwenge mwenge gugasinza okola ku yabaddeko Kawala omusajja yabugamba munera kikonde muyinza okumpangula naye batutere wali akasenge baleete bashi bamumpeemu nange nkuwemu mukyala wasobola awo Miki tasobola tayinza yadogezaako yadde neiba yataasa ne mukulwana nalowooza ebintu bigenda nati opale bubeera bumpi yatuuse ng'abanyenyeza namu bw'ati CEPCHO omumanyi wetu tubadde waleero neddeno ddamu abantu obaddukiza enamba yaffe ey'omulimu bizinesi yaffe gyetukola airport pick. Okay, ladies and gentlemen, mwena abali abroad, abali mu Uganda, abali mu East Africa, abalabadde no official Lugambo Nation, abalaba SMS media, mwe balina okutuwagira, mwe balina okutubeereramu. Namwe ba clients bange mwena mwe bakumbeereramu, mwe abambeereramu, abaana basindika baana bawe bakuwana ebifaananyi, baba bakoma bampa emirimu. So, bwena asubira okukoma we Uganda, the no official transport services weri. Tulina services ennungi okomawo oyagala kugenda oyagala emmotoka etaliimu biku emmotoka gy'otulamu n'owulira nga oli mu mmotoka erimu ka AC ka wifi erimu akawo k'ennyonyi kali eri k'obaddemu muli mu mmotoka okasangamu so everything good mu services zaffe you know so airport pickup wakufunya atya enamba 0703 209030 wangambako kukyakago the no official cargo services oba logistics nazo tuleeta ebintu okuva mu UAE gwe nakyo yaga mu UAE tukikuguliza ne tukikuleetera ku bbeeyi ennungi bw'oba olina emigugu gyo cargo ng'oli mu UAE oyaga bireeta Uganda tukuleetera kg ku bbeeyi ennungi 1 kg ku bbeeyi ennungi so mwena mujje towulyanko nscando nti oba ebintu byange byabuze oba nti biki so tuli baddala tulina empeereza ennungi mu kampani zaffe zonna zonna enamba yemu 0703 209030 tweyanze nnyo tweyanze gwetwe tubadde walina ku SMX media kankusaba subscribing liking o sharing tujja kweyangumisinga updates naddala nga zino MCSMX sign out.